mukulikeyo mu kitundu kyaffe eky'e14. Kino nno kye kitundu eky'e15 wansi w'omutwe ogugamba nti alekerera amaliire ge. Nga kitandika bwe kiti: Pawulo muzuukukiri muto yamalako koleji ye nga tewali mbojjanyi yonna. Era ku nkomerero y'omusomo gwe, Pawulo koleji yamuwa ekitiibwa eky'enjawulo. Mu koleji omwo mwalimu empisa nga buli nkomerero ya mwaka omukulu wa koleji ayogerako eri abayizi. Naye ku nkomerero y'omwaka Pawulo mwe baafulumira, Pawulo yalabira awo ng'afunye akabaluwa okuva ew'omukulu wa koleji nga kamuyita. Baalugera dda nti bakuyita embuga si buganze. Bw'atyo ku ssaawa endagaanye yatambula ng'ayolekera ofiisi y'omukulu wa koleji. Bwe yatuuka ku luggi lw'ofiisi n'amira omukka n'awuliriza. Munda teepu yali evuga. Yali akyeyongera okuwuliriza, omwasi ne gumusonsomola. N'aggyayo akatambaala n'aguziyiza. Yenna ng'ajugumira n'akwata ku kide. Ekide kyali ng'ekiwendule, kubanga olwakikwatako ne kyererembula. So nga Pawulo yali akyayagala okugira ng'akyali awo wabweru. Ekide nga kimaze okumuloopayo, era ateekwa buteekwa okuyingira. Omutima gwatandika okumukuba, era amangu ago omuwandiisi w'omukulu wa koleji yamuggulirawo. Kyokka n'amugamba okugira ng'akyatudde awo, kubanga omukulu yali akyayogera n'omusomesa wa Pawulo. Guno gwe gwali omulundi gwa Pawulo ogw'okutaano okugenda mu ofiisi y'omukulu wa koleji. Naye yali talabangako maaso ga muwandiisi wa mukulu ono nga gaakisanga ku luno. Mu butuufu omukyala yatandika okunyumya ne Pawulo nga bw'amubuuza nti, Pawulo, yoddayo ddi? Olunaku lw'oliddirayo olulindiridde n'amaddu? Ye bannange, olina abakazi bameka? Mpulira nti mmwe abaddugavu muyinza okuwasiza ddala n'abakazi 10. Musajja wattu yali tannaddamu bibuuzo bino byonna, oluggi olugenda ew'omukulu ne luggulwawo. Omusomesa wa Pawulo eyali akyakutte ku munyolo n'amuyita. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino eky'e15. Aye tusisinkane mu kitundu eky'e16.